okugivaako. Okanisa essimu yo n'otuuka n'okugivaako onoonyeza spare yakubuze essimu ye erina kizibu ki? Kankwanjulire Hawali Phone Service Center. Tulina ebyuma eby'omulembe ebikanika amasimu. Tukanika amasimu ebika byonna omuli iPhone, Tecno, Itel, Huawei, Redmi, Oppo, Samsung n'ebika ebirala byonna. Tutunda ne accessories z'amasimu eza buli kika nga screen guards, batteries, zicharger, kava ez'omunda n'ez'ebweru era ng'ogenda okuvaawo ng'essimu yo tugitaddeko ebigikuuma okuwangaala. So nga teggo makaniko w'amasimu ng'onoonya ekifo w'ogenda okujja spare yo yali original atagenda kugobako bakasitoma. Jangu spare yenna tumulina saako n'emikebe omuterekebwa spare era nga tukola ne delivery mu bitundu bya Uganda byonna okumpi n'ewala ate mu budde oli Lira, Arua, Gulu, Mbale, Jinja, Mbalala, Masaka ne mu Kampala wakati tusobola okutuusaako ebintu byaffe. Tusangibwa ku mwaliro ogusooka n'ogwokubiri ku Hanifa Towers waggulu wa paaka enkadde. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 549 2 Hawali Phone Service Center. In God we trust. Yes, okay, tugenda maaso banafaba Bugerere Film Production bakutusiza kutandikidde ombulambalamba atali kalankona konna. Natenga bulijjo eminze nkwereza Vegas Studios. Yes, alright, tandika butandisa atenete. Era tulina kulikanibwa kunyuza binyumiriza etandikwa film egenda maaso mpolampola. Eno tugitandise DEVERSH Studios. Anti bakutusizaako. Etandikidde bakutuusaako bannaffe bano. BATALA Samuel film. Ekyali ntandikwa Vegas VS DOP. Muhana Emmanuel yakoze ku location tutandika butandisi tukwanjulira. BATALA Samuel najja akuwandikira script atenga n'olugero yakuyiza. Kyandiga Jimmy co-director wayo ekyatandika tugenda maaso Vegas VS editor film ene tandika era tulina kulikanibwa kunyuza binyumireza atenete. Kyandiga Jimmy ne Vegas VS badde ku kamera tutandise atenga namutesi welfare ekyali ntandikwa nabirya Zaina ntandikwa film egenda maaso atenga musoke George yomu kuba kuzanyira Odungu Gift Odungu Nasari Sharon kuskudini Nasari Sharon itandika butanisi egenda maaso Mafabi kuzama tutandika butanisi tutandise mbulambalamba mu filmu yaffe y'omulembe nyemanyikiddwa nga kakatulengera Empolomolo The Evil Empolomolo ye film etandise mulambalamba ate nate evudde mbannaffe ababugerere Film Production. Mwana gwe bannange wedandi eri nkukolera sigino mu kimwanyi sigino tuziraba lwaki ojjako sigino z'amatu obubonero bonna nga we nagamba we twabuteesa katukoze tutya mbadde ndeese ekirabo bannange omaze n'olireeta erya Namata owaaye gwe mwana gwe ekyatandika butandise egenda maaso sokolindeka mwana gwe gundi naye mama naye bo kumbe mama ayita omwana w'obuwala eri waliwo abamusibye akakala mama naye bannange kyokka bane mama mbadde nina eri byendiko ate naawe oli eno mpita abaana b'ennaku zino ab'obuwala ayina engeri gye yeesontola nti nnyina amuyise nkuyita okutuma tokyagalirako ddala kati obadde ontuma ki kyokka eri babadde alina yanga baani taboogera mannya kuba abakozi ba mbutongole kwata gwe eri ogenda ondeetera endagala olyokodde mu muzannyo nnyini nkuyita oli eyo weesibyeyo gy'oli olina byokola ebyamagezi nnyoko okuyita n'okutuma kiki ekiyinza osinga ku ekyo omwana gwe oyagala okuleeta buleesi wano mputu buwutu kalabe katambula ng'emputtu yazaala aka kamu kati kagenda kayomba nga bw'omanya abaana b'omulembe guno obatuma nga tebayagala genda kati aba agenda ogenda okwetegereza enkumbi bamutumye endagala enkumbi eno yaki nga nasembera alaba enkumbi ng'ajjayo nkumbi olwakwata ku nkumbi ogenda okwetegereza kumbe ku nkumbi obadde waliwo empolomolo yiri neyeremuka ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kale sabbiiti 2 emabega nga omwana ono ekizibu kyaguddeko tekinnaba twagala okuba nga tumanya empolomolo eno ejja etya mu kitundu empolomolo evudde mbannaffe ababugerere Film Production natenga bulijjo it's all about the king of microphone back at it Emmy's production out Emmy Nation
tutandika butandisi era tulengera mu kaseera ako sabbiiti 2 emabega musajja mukulu yali agenda maaso n'okuleka nti alima bw'akola emisooli gye eno bw'asalira emmwanyi zino nazo ziba nnungi n'okola kino banga ozisalira okuba nti ezigenda maaso nakulabika ni zireeta ki ate emitunsi mingi egitakula makulu kumbe erudda waliwo abaali baswami mwana enjala ennuma Kabudi ne Kabudiya bali wano Kabudi ne Kabudiya kati Kabudi aleeta pulaani Kabudiya agigula enjala okuluma mwana ku makyasi kya buntu tukwate gitawunze nalabye tugende Kabudiya ne Kabudi nga beeyongerayo Kabudi nga bamuleeta waliwo ebikajjo bino bagamba saawa zino nnyini byabanyuse efirimu egenda maaso njagala weetegereze kumbe nnyini musiri yali akyali ku nnimiro olwaleero bayanywedde bikyakyaliyo Kabudiya banna era abantu tebakyaweera ddala kitiibwa bannaabo omuntu abbira ddala ng'omulaba baatwala Kabudiya ne Kabudi baabatwala emisindeka okumanya ebintu byababbi bizibu omubbi baamugobya kakumbi ate yagenda akuba enduulu ekyatandika butandisi okuva mbannaffe aba Bugerere Film Production emanyikiddwa nga Empolomolo abantu bano ne lwaki ddala batumalako emirembe juuza amatooke bagatwalira ku mpumumpu sigenda kukkiriza nsonga eno nina okuleka ningisalira amagezi ebitundu ebimu wakati okuba ni poliisi ekola mpola kale bannakyalo beeyiyiza amagezi bute bayinza okuteeka security ku bintu byabwe kuba obubbi busukkiridde munnange tuba tuli awo musajja mukulu yayiya pulaani tekyamutwalira budde bunene ng'amaze omulagirira awali omusawo alina eddagala erikola jamu engatto ekifo ky'amayembe tebatwalayo ngatto musajja mukulu ng'agenda maaso musajja mukulu ng'alyoka ajja n'amugamba jjajja munange ekintu kyantabuseeko embeera yatabuse era okutabuka ne kwembeera gy'emisinde gye ndeese wondabira jjajja ne ŋŋamba jjajja kenzije ndabe ng'ogenda maaso n'okuba ng'okola ki onkolako bunambiro n'amugamba jjajja ennimiro yange gye njagala oteekemu security bano abagiyingiranga eyaabwe balekeraawo teekamu ebigali tosaamu ekikugalika bajjajja ba wano bandali tebaagala bigali bitaweze buli wooteekamu entono emmindi tokolera ate nga kwempitira bajjajja jjajja munange ezo ze nnina kandawe baba najja naye maama bajjajja mujje temujjanga mudumanga luli mukatamu nkutula ebibegabega ng'agenda maaso ng'akowoola bajjajja waye gwe ogenze nojja tubadde walaba kira naye obufuta ng'oyiye mbutono eno boda gye tunywedde gye tulinnya amafuta enywa mangi obufuta ataddemu butono ate boda bano gye balinnye banywa amafuta mangi kati ffe okuyamba tewali buzibu naye gwe weetegese otya ekyali ntandikwa tugenda maaso ekibanja kyo kati oyagala kusibaga gundi kibanja bakubye bye wenna nkulaba bambi obbiddwa babbye buli kimu matooke bagasomba batwalanga be baalima lusuku gw'obika bo ne bakungula kasobyanga kati naye eddagala tugenda okuwa teryetaagamu kusobya owulidde togezanga n'okola ki tewaba kusobya yamugamba tasobyanga eddagala bagenda omuwa tewaliwo kusobya efirimu egenda maaso njagala weetegereze nga teri amulaba muzukulu n'amugamba eddagala lino olina olisimba nga teri alaba akadagala kamuganga n'agamba tugenda kuwa eddagala eri ku ganga buli anakyamanga mu nnimiro yo oba ani abaani ajja kuwulira omulega livansi tugenda kuwa omulega livansi bajja kuwulira owulidde kaakati twetaaga okunama ensonda nnya olumala olisiteekamu okunama eno n'eri n'eri buli okunamira abeebule n'obweya togeza nojjamu n'engoye tugamba obigule kyensuti oyinza okulabika nti ate olaga eddagala obwereere oba okoze buli ekintu ekyo si kirungi jajja akola
jajja bwatyo bwatema abadde anoonya kasonda waayuliza kaakati musajja mukulu bamugamba eddagala bagenda limuwa era ekyokweraliikirira bamugaa kireme kubeera ku sayidi ye munnange sajja ng'akwata ddagala ng'amugamba nti nga bajjajja bwe bagambye twagala tukuwe omuti guno omuganga era buli muntu yenna anaagenda maaso n'okuzannyira mu nnimiro yo ajja kukitegeera akunama mabali ne mabali natambulirawo na kale nno bw'amala okunama sayidi ezimugambiddwa taddamu kukola kirala kyonna atambule bukolokolo obutakola nsobi wadde n'aka abe ng'akola ekyo ekimugambiddwa mu butuufu bwakyo tosobyanga eddagala lino n'ojjooleeta obuzibu kwendi sijja kusobya bakama bange mukongozi kale nga bulijjo munnange musajja mukulu nga bamuwa eddagala kati bamugamba akole ekintu kino nga teryamulaba nogenda okwetegereza eri nga waliwo alingiza wali alingiza jjaani kati omwami ono alingiza omanyi omuntu okukola ekintu ng'omanyi teri n'omwakulaba bannange akenge oyina engeri gy'okanywa oyiwa mu mumiro ne kasibira mu magulu kwegamba kamukola ebyamagero omanyi buli omu alina engeri gy'asanyuka mu nsi muno era buli omu alina engeri gy'atenderezaamu essanyu lye kati ono ekisinga omwewuunyisa akenge kukanywa mu mimiro n'onywa akenge ng'oyiwa mu lubuto naye lwaki katawaanya amagulu kuba amagulu ge gatawaanya gwe bw'aba tannanywa taba na nkobogo enkobogo zijja wakati mu kunoonya wakati saagala kugira ntegera ki naawe makubo yandeka kati alengera nga makubo yamutega nvaako sonsumbu nze gyendaga mmanyiyo nze mmanyi kyenva omutamiivu aba agenda sokoleke emandule tesobola kulimba bweti ebbanga lyenjinyweredde oyo mulaba waali awo naye zino essaawa zino okwefulukuta kuba omusajja ono akola ki bwe yekyusa bw'akyusa livansi bwa zeena zeena omutamiivu taba agambwa atandika okugenda mu maaso sokolinde emandule n'asooka agize ebbali kuba ebintu bino ne siripa n'azisa mu kooti wabaawo embeera ey'okufubutuka ayagala atandike nga teri kimukola kimulemesa misinde omusajja akola ki ku ssaawa zino bw'amagamaga esayidi eri kumbe yaleeta embuzi bamugambye olumala okusimba eddagala lino ayina okulibaagira embuzi omusajja agwo si bulogo obwo si bulogo obwo musajja mukulu ekyo kyendabye n'alyoka awettako obukubaaga mbuzi kugibaagira ku ttale abantu embuzi bw'aba abaaga ya mirembe ki musajja n'alyoka akwata embuzi naye ayina bwerabira yabaagirayo embuzi ku ddagala kati munnange we twatandikidde omuwala bamutuma wuuno babadde bakamuwa ekirabo ky'omukwano ebirabo by'omukwano ebyo bibeera bya ntale naye ebirabo byo by'obukyayi bibeera byaki janjalo abawutwala ebirabo by'obukyayi kati ng'amugaa mwanange genda gondeetera endagala munnange maama yali azaala akaana ke kano kanalulungi ak'olubina munnange nga naalu bamutuma nalulungi ow'olubina nga bamutuma agenda akole ki aleete munnange endagala maama we yamutumye munnange atuuka mu nnimiro agenda naye olwaba okulaba bw'ati enkumbi kumbe mu nnimiro gye bamutumye ye wali ewa muganda we yali yaganga ennimiro ye nga tajagala muntu abba omwana olwayingira ennimiro
empolomolo n'emutta bagigamba tebayingira nnimiro okuggyako nninimu. Kati maama yagenda otuma omwana wayita ebbanga mbuuza omwana eyagenza ononye mwana ono okumutumanga nga tayagala kyekireeta ebyo. Agenda otuuka omwana ekintu ekyali kimutuuseeko maama yatandikirawo okuba emirango omwana wange banaga munyambe maama yakoleza enduulu ab'ekyalo ne badduukirira omwana ku kyalo abaddeko omuyono gwe bawaana okuba ndi muwala mutuufu muwala omuto omulungi bw'ati. Mwana wa ekiwala kino abavubuka bajja kwegamba ekiwala kimaze ne kijjira kale kyali kyagaana naye. Omanyi buli omu abeera n'okunyolola abantu kukaaba nnyo ku lumbe. Kwe kujjira gwe baali baagaana kwe kujjira abadde anaatera okuba alina waatuuse ogenda okujja maama kiki ne mutabani we ng'ajja. Omwana bano omwana lwaki naye abalungi be bafa mwana ono. Ekiwala kibadde kibigulira ekyalo kyonna buli omu yenna abadde akiwala kino bakiwaana bambi kifudde. Ono genda okwetegereza ye yasalira wano. Omutamivu yali amulaba bamugamba eddagala lino teriyina kusoba takola ensobi okwalaba enkumbi yaddukirawo. Yamanya ekise muganda we maama yazirana omwana wange maama omwana wange nfudde laba ekikumi yadduka emisebe mpaka mu ssabo laba bwali yingira ayingidde essabo ne butusi akanze jjajja bubadde ki ani yagamba okuyingiza butusi osudde mindi y'amakwebuga makwebuga ozanyise onkanga ndi mindi y'amakwebuga oyagala kuleeta buzibu makwebuga omuzanyisa ozanyisa makwebuga jajja kikyate jajja eddagala lyewampa munnange kyogamba empolomolo tekola namu empolomolo jajja obuzibu yatega eddagala bannange buli kirungi kijja n'ekibi anti munnange empolomolo etutte muganda we namugamba munnange eddagala sijja gamba mbu ki naye litutte muwange. Yatega eddagala ayagala kwasa babbi ebiseera bisinga bagakyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko wano bakubuulira olowooza lwaki obulugo kibi. Oyinza okutega omutego ng'oyagala kwasa nkwale yakuttale bamugobayo oyagala kumanyira na kuyisa mu maaso mu maanyi gaffe wagamba oyo dawooza ndi eddagala terikola awo terikutte likutta atowooza genda gwe totuleetera mazambi mu ssabo twala eryo jjana kunyiza emisambo naffe gitutabukire. Baamulaga eddagala likola woba ogenze mu by'emisambo ebyo byonna by'osaba olina okwegendereza. Yagamba bakwate abayingira ennimiro ye awatali lukusa neerabira nti ne maama we ne muganda we bajjanga okunona emmere. Kale nno babakwata basookera ku beewuwe okulaga nti eddagala likola. Musajja atuyagwa eddalo yalabanga ensi yonna esobola omutegeera olagawa kumbe empolomolo emuteeze jajja lwaki naye kubo lyange muliyingiramu jajja naye lwaki muneekiika mubadde ki oleeta omuzannyo oyagala kutwogera oyagala tulonkoma twakugamba otusalire n'ogenda ani yagamba embuzi twakugamba twagala gundi omusaayi gw'amagulu abiri ogumanyi empolomolo yegamba bagisobya twagala mubisi gwa biyenje mubisi gw'ebiyenje ogumanyi empolomolo emwefuulidde ogenda okudda eno kale nga abatuuze bagenda maaso n'okulayika nti bambi embeera gye balimu yakungubaga. Buli omwaka ababubwe akujibo bakawuuse kubanga abakungubaza nti oluganda kulya akujibo akawuuta sukaali mwe mutali anti n'omukyalo ono bambi omutamiivu bakaba ono ye yasalawo okubanga akenge tekamuggwako era emirembe omuggwako ng'akabisi kaddulinki nga kakendedde
Kati muli eno sebo mukunganye mpulira biwobe muwowola ki? Omiranga mwana mwala nalulungi ow'olubina yagenze namugamba gwe tuli eno twafiiriddwa tova mu birabo bya mwenge kati neerabye ebimu eyo oba mumugira mwe mumanyi ate nze eyamuse ebintu by'okufiirwa bino omuntu afa nga talwadde era omuntu ayinza okuddawuni yeewala n'agamba obulwadde okubwewala nowewala naye ogenda maaso n'okwetegereza ng'amugamba nti omuwala ono owa kabine kanene babadde bamukazaako madamu nyaasi ku kyalo sooka olindeko oyo omu ono ali ku kyujo oli ali kuwalagi oyo omuwala muganda we ye yamutezze nze namusanga alimanga atega twala eri naawe oyogera biki ebinaakuswaza nze nkubuulidde twogera bintu by'amagezi omuwala yafudde ekibwatukira omanyi feesi yaakyo bwe bakugamba nti oli afudde ekibwatukira oyinza okisonga mu nti kyekyo kati ebyekibwatukira biba birala nze nkugambye babadde eri owamugu nti oyo waalimira naye yeefulukuta bw'akyusa livansi agikuba ebugwanjuba agikuba ebuvanjuba neŋŋamba ono akyusa livansi emisana ebyo byonna omutamiivu yalaba wamma sooka olindeko naye enduulu wamma olwagikuba era baagikubidde eri basanzeyo n'akakumbi sigambye omuntu asala embuzi n'akakumbi oba muntu oyo waliwo akakumbi akasala embuzi abantu bakimanyi ku nsi kuno ekifa akakumbi buba bubizi tombulira gwe bagamba omutamivu abagambwa kale n'omutamivu bw'abanga ayogera okusinziira ku ekyo kyaba yalabye ebiseera ebisinga aba yalabye mazima kaakati munange nkuleetedde akanyirira kaakano owulidde mbadde njagala ebintu bino bitereeze switi eno ya bbeeyi nusu 2 byokka laavu eno switi ya 2 ekuyingiza essanja kyoba olaba ekintu omukwano ogwa ddala aleese switi ya 2 ono tannawulira na buwomi bwayo kumba ekyalo kyazeeka Empolomolo muli musanja ekyalo kyefuze wano Empolomolo yefuze ekyalo etandise okutta buli gwesanze kale nooli agendedde bwemage anti abadde alina okulabikanga munnanga anuuna ku switi afudde tategedde buwoomi bwayo efirimu egenda maaso katugenda okudda erudda munnanga ebintu byongedde okulayika nti byonooneka nga tulengera abamu ku bawala b'okukyalo olugambo lufuuse olugambo omanyi munnanga omuntu waba afudde ekikangabwa teri n'omu asonga mu kikangabwa n'agaani feesi y'ekikangabwa yeeyo ebintu by'ekyalo si birungi kati ono yabagamba ni bannayinga mugezze bannayinga munyirira n'agamba naye gamba awulire mwagawulidde ekyalo ne mutamanya bigenda maaso ku kyo bano bo bali mu kwenyiririra n'agamba n'ebintu ebigenda maaso ku kyalo kambagireko enkofiira mutabani wa Nalongo yagula empolo bagambye mbw amawulire agali ku omukasenta yamwabulira namunyirira tugenda maaso emiyembe gibagezeza waliwo ebigambo ebyowulira nga biringa byakuduula kale no engeri y'omuyembe gye gukola amasavu okunyiriza omuntu waliwo amawulire agali ku kyalo kati agali kwoshe kati gwe mu kyalo mubeerako mutya nga temumanyi ni waliwo ebigenda maaso ku kyalo kuno era mmwe ndabira ddala mwe musaanira kujjako nkofiira oba nzijeko yange bagamba mutabani wa Nalongo kiki ono temumanyi ono omuvubuka kino kitabani kya Nalongo ekiwaguufu temunakitegeera ekyana kyendi mubabulira ekivubuka kiri awo mbeera zaakyo zakuŋŋaanya
akitegedde kati kiki ekikiriko mbu Empolomolo. kyagula empolomero empolomolo tomanyi empolomolo Ekibadde kirungi. ekiwala ekibadde ku kyalo kuno kino ekyakabina kinalulungi ekyakabina kyafudde ekiki kati empolomolo etabuli ayina akabina Kulira. mbwe empolomolo etabuli ayina akabina kati awo otandise okunoonya olubaawo Yafudde. omuwala mufu bannange kibi nnyo okubanga munno kale omwagaliza bubi kale omuwala oyo tubadde ku kyalo kuno ffe tetukyalina buweerero ffe tetukyagambwako munaye abamuserebende erudde oba tulinga abawonyeemu naye ate n'ekyokufa si kirungi kukyagaliza muntu Ne mangu bantumye. bannange era obudde obw'omutuntu mutambule nga mwegendereza naye kanyangwe bantumye mwegendereza empolomero empolomolo ku kyalo tefuuse empolomolo kati ge mawulire agatambula empolomolo ya mwana ono omwana atunda akabango kawulira tekali mu lusenyente kikyo bali eno bali mu kuyonka masadda baganuuna temuli kisubi lwakuba oli mwana owakakenduza kakenduza yabeeranga n'emaali naye kasita atandika okwanuka esadda bw'alyanika enkuba erikuba kati esadda erikubiddwa enkuba mwana libaawo teritegerekeka naye kati lino lyo newe oba oyagala kulepinga ogenda bulambalamba wuuyo amaanyi ag'okulepinga ngawulira kati bali mu bimwanyi gye banywera ekisadda kyabwe gye bakiyonkera tugenda maaso ne firimu The Evil Empolomolo efuuse empolomero kirabamu ki ekibulamu kati kyekiganya mwana luwera jaga akakomera oba okataddemu akakomera atagala akakomera mwana olina kagattamu nendaba nabbubi newayaza amasanyalaze nezisembera saagala olunaku etwali tugambe mwana luli twagayonka ekire ne kikwata nendaba nga laddu eri awo eseka bali eno bali muyonka masadda tunulira evudde mpanaffe ababugerere film production nagambe natenga lijo eminze nkwereza uta emination UG tugenda maaso mpola mpola ebyo biyinza oba byalugamba mwana ino okwegendereza bivubukavubuka ebyokukyalo bino mwana nsaagala nnyo bikomberera sigala ebikombe bya sigala webigwako ate biba bikiraba bulala kaka tuba tuli awo ogenda okweregereza waliwo ajjakuba akagoma abantu mwenna ab'okukyalo muyitiddwa mu lukiiko lwa ssentebe ayisa ekyalo kyonna kikyate tabuki gwe tonnawulira mawulire oba oli ku kigwe namugaato mayi kiriwo kati kiki ekyagudde n'agamba mbusimanya omuvubuka yagula empolomero kati baagala babe nga bassaawo olukiiko babe nga bagenda maaso kuba ekyalo kyaffe kino tebaagalako balogo saawa 8 babaagala mu meeting ssentebe abayise kadomolera yategeeza abantu kadomolo kale agenda maaso n'obategeeza owange ggwe saagala olweyo obwa advertiser yowa advertisement agency naye empale bamuwa ya busika bambi tugenda maaso kati ogenda okwetegereza musajja mukulu yajja amagama ga ssentebe kyekivubuka kye bagamba ekyagula empolomero naye empolomero enuuna buli gwesanze kakati ssentebe mujebale mbadde ndi wano kunankani zange ndi ku nkumbi zange n'agamba mpulidde waliwo olukiiko lwateereddwawo sinawulira munange olukiiko olwo baalutaddewo naye kati nga mugaanaye waaye munange omanyi saaziika mwannyinaze ebbanga lino lyonna nange mbadde ndi mulwadde era gwolaba nva mu ddwaliro naye ava mu ddwaliro aba alabika eccupa mbu yagwamu encukwe oluvannyuma lwa muganda we okuba nti yali amaze okufa ate waliwo n'omuwala omulala kati abantu bazze bafa eŋŋambo zitambula musimanyi nze nagula empolomero empolomero efuuse empolomero kati munange mpulidde waliwo olukuŋŋaana abantu tebabanga baagala ngoba ku kyalo kati aze ewa ssentebe ekintu kino manyi gwe mukulu aliwo saagala ŋŋende maaso nakulabika nti ebigambo bino bijja biyuuga njagala ebigambo bye ng'obinyweza bulungi ebigambo bikole ki
obinyweze kati neŋŋamba engeri gy'oli ssentebe gw'owawabirirwa sente ziizino ozikwate olabe ng'omusango ogusala bulungi tosala ku sayidi ng'ozeeri ekyo okoze nkulaba oze masajja kibuye w'abakyala nja kubalaba kale chairman alidde enguzi efusse enguzi owange era n'akasente kabadde kabuze naye awo ate kulwisa olukiiko nga lujja lutuula abatuuze ku kyalo beemulugunya ng'ogyeko obwavu obubasensedde obwavu obufumbekedde ku kyalo waliwo n'okuba nga ekizibu ky'empolomolo naye yafuuka empolomolo kyekigenda mu maaso kati tubayise tube nga tubategeeza ekintu ekigudde ku kyalo kuno twagala buli omu abe ng'atubuulira ky'amanyi tulabe tusaze tutya amagezi abantu bafa mu budde webatasuubirirwa era buli omu n'aba ng'afa mu bingeri ya kyekango ekintu ekyo entwalayo bantu ekiyita mu lujja tujja bikola ki bigumiikiriza gwe sooka olinde mwe mulowooza emunaba nga ntamidde mulowooza mutamivu abagambwa tonsirisa kale no jangu ng'omutuuze otuule mwagala muntuuze empolomolo weeyitira amangu ajangu wano nedda tontuuza mpolomolo wejjira n'atuula wali kale omusango guno agenda maaso n'okuba ng'ayanjula era ng'ekikuŋŋaanyisiza abantu wano wonna ayagala abe nga agenda maaso n'okuba ng'abajjamu amawulire amatuufu kati ono agamba tetulwisa amawulire kangoogere omutamivu agamba ayina eggulire lye tukwatagana twagala tube nga tuli bantu bawamu banga ddene tetubadde bantu batambuza nnyo bigambo okusinga mu ngeri y'okuwaayiriza n'ekintu ekyo okuwaayiriza kisiga obukyayi tetwagala nnyo bantu mube nga musiga bukyayi ulira Uganda ffenna tuli bawamu Uganda okusinga okweyogerera twandibadde bannayuganda tukwasaganyiza wamu ng'abantu naye empula muntu ano yavaako obuzibu mumanyi muli wano mukuyitirira ebbali oyogera ebigambo byogere oyita eri mu kifo ky'okuyita watuufu omusajja wuuyo atta abantu yaleeta empolomero ate owoza nzikakkane kinga omutemu mulaba wuuyo omutemu oyo ali mu gusaati ogwo ogwa yero gwe toddamu kunjogera tulaba eri oli mutemu gwe tonjogerera jjukira yawadde ssentebe ekyojja mu mmiro kati toyina wootandikira kumugamba mutemu naye akimanyi yaleeta empolomolo olaba bw'atunulanga empolomero atunulanga empolomolo yaleeta buli omu ayagala kwogera kumba omutamivu atabuse taagala byakwogera nga yaraba n'amaaso ge yamulaba aloga misana abalogo bajjanga kiro mu stenseni naye ono eyajja emisana ate empolomolo omusajja yaleeta empolomolo mulamu kube kiwokoze nga tagalamidde zeeyo empolomolo amandigesagala kulwa ogenda okwetegereza olukiiko abantu bakooye okubamanyiira kati maama akaanira omwana we ow'obulenzi muleke omwana nge vaayo mwana gwani gwogamba mbw aleeta empolomolo walabako naleeta empolomero maama ng'asikayo omwana we tamanyi nti omwana gwaliko ow'obulenzi ye yaleeta obuzibu n'obatta mwannyina kati nze nali ndaba nali nva eri ewazimba emmanga nga nva kulegga era baali bayisiza edulinki omwana oyo namulaba ekikolwa ekyokutemako embuzi n'ogitemya enkumbi ekikolwa ekyo sikyabulogo wennyininyini mwannyina si we yafiira we yatemera omusaayi yaziika eddagala nga mulaba nali mulaba ng'asimba empolomolo ebigambo by'empolomolo abamu bali eri kubanga empolomolo bamanyi obusungu bwayo ate n'okugyogerako obwogezi kigambo kwogera ku mpolomolo eyagireeta nayo kennyini kati kyamani yawolereza sayidi eno kuba bamuwadde ekyojja mu miro gwe wagireeta sinze yaleeta kati kyamani batandika omwogerera yalidde kyamani walidde kumbe empolomolo yine kuse empolomolo yakuba bano empi
wetujja okutandikira ekitundu ekyokubiri nate nga bulijjo mwebale nnyo okwogera bannaffe ababugerere film production eno yo bweto bwegenze tujja kuba tulinda ekitundu eky'empolomolo part 2 nate nga bulijjo is all about VGM production out eminiation tubagala nnyo mwenna abawagire okuva mu Vegas studios akume